Guys, mugamba mutya Fifi the Queen Charansi Bugawano nabanja wo mukabira omukadde w'ekkanisa president w'abakoowu yenza omusajja gw'ataasunza kati ba baby I'm here kwogera ebigambo bitono nnyo about Cinderella Sanyu's incidents. Omega, just say sorry to Cindy. Omukazi yakuwa oluyimba n'akukusazisa mbalala n'akuyingiza Kampala. Nze Omega nakutegeerera ku Cindy regardless the fact nti ndi munnamawulire naye ate nali mmanyi rage. Yes. Ekirala, the fact nti wakkiriza nti wa receiving oluyimba from her team or her side or from the writer or from the studio nga lulwe ate wagambye luli full but it was a good song. Those were your words. Weekubye endobo. We've always told you people mufune ba PR abategeera PR asobola okujja n'akola damage control nga tayongedde kuwonoona kati gwe wayongedde kuwonoona. Then watuuse ku kya sharing n'omuntu ataasoma nnyo akimanyi nti nno YouTube tesaakera kumakya neekusalirawo gwogi feeding gwogibuulira kiki information gy'okiwa kyeriko about eredi mu baani ne baani. Omukazi mugambe sorry. Olema kulemesa ate baana balala even so another artist baminga gamba now I understand what is Cindy ya hesitating okumpa oluyimba biki ensi ene bwetyo bwetyo nayenga mufune ba PR abali professional mufune team edi professional nga it's not about fight all the time nga team yesobola okugamba no wano togenda kireke kiyite oba tuddemu bwetuti okweswaza ne kutaba kwa amaanyi nnyo kubanga omukwano believe me or not wayokyeza oluyimba lwa Cinderella baby muwa oluyimba re. Anyway, it's not about giving her the song but give her the credit. Ne award zino muzigabanenga naye kubanga gwe mwennyini okkiriza leka kubeera nnyo selfish. Anyway, kambe wano nga temunnagamba abaganda mubiveemu. Genna akafuna galaga nti omukulu ono okuva lwe yaziikibwa omuzimu gwagaana okuweeza abantu b'ekika kye naddala omukulu w'ekika. Emmandwa n'empewo zimwamuka bwe zimwambala n'okutuusa olwaleero. Omuzimu gwogera ekintu kimu banziikule banjijeko olubugo lwa famire ya Kadingo. Simanyi kikirika mmengaawo naye temwerijja okukwata omuzimu gw'omwami ono okuguzza mu katemba mukole ekintu ekituufu. Nange nali ndowooza nti omuntu bw'aba afudde aba awummudde naye empewo esigalawo. Era abantu abamu bafa n'obusungu bwabwe. Mukole ekintu omusajja kyabagamba. Kadingo tayinza kuweereza bu audio kutali wadde amabuga agaweerera omwana ekibiina ekimu ku ssente zaakukumbye mba na Uganda. Kadingo amanyi obulungi omwami ono gye yamujja n'ennyimba ze yamuwandiikira tayinza kuweereza audio nga ne mu ggwanga mwali ali magere. Ne famire yonna ne yeesitula nejja ku lumbe n'ekola katemba ne yessa mu mataala nga talina contribution yonna gy'ekoze okuleka okusuubiza empewo. Omusajja kyabagamba mukwate olubugo lwe baabaleetedde okuva mu famire mulumujjeko. Oyinza okubanga olubugo olwo lwabaddeko ekitali kituufu ekitasobola kumuwummuza magombe. Kubanga abantu basobola kunegerekitinga. Gwe yabalaga ettaala eyabayamba okutambula mu bulamu eyabayambako ne batuuka we batuuse n'ekibafudde kye bali ne bakuleka wali. Waliwo omwana w'omwami oyo eyali akwatiddwako wadde okuweererwa nga mulamu. Abadde tebakimanyi nti omusajja oyo yeetaaga buyambi nti yali yavaako ennaku yali yamusensera mu nsi eno. Ebizibu byali byamuyinza nga ne waakusula tayina. Mwagala kutugamba nti mwategedde amaze kuzaawa. Omusajja bw'alaaja n'olwayo n'agamba nti sigenda kunywera magombe paka nga munjijeeko olubugo lwa famire eno abamukyamu. Tabadde nga waawo omusajja oyo ng'ali ankuta. Omusajja ng'abulwa ne kyalya naye nga mwe be yakwatako mwe be yayamba abaagala emirambo okusinga abalamu. Mulinda lwalifa ng'ennaku gy'ayitamu emaze okumuyinza muveeyo abaana tugenda kubaweerera. Lwaki mubadde mulemereddwa okumusasulira wadde akayumba ak'emitwalo 3? Bayinza okutulaga omwami w'abadde asula ne muvayo ne mujajjatta ne muvayo ne mukuba olube ne kwaba baleese obuyambi nga temututte wadde 10. Kati omuzimu guli bubi aba famire gugamba nti baguziikule
bagujjeko olubugo lwa famire ya Kadingo tebalina kye bamuyamba mu bulamu bamukozesa tebayinza kumuziika olubugo lulimu eddagala eri musibo omumwa abaagala okugenda ebweru kwata peni n'olupapula ewange oteekamu akasenteko nga visa ekuli mu ngalo abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi emirimu giri mu ggwanga lya Kuwait Saudi Arabia contracts weeziri twetaaga bakeyagiva abo bakola mu malwaliro ne bamubakiriina omusale miliyoni 1.3 bakulisa bakusuza bakujjanjaba ate nga input katono kubanga visa za Saudi Arabia zibeera sponsored mukimanye Kuwait bawaita ne ba waitress nabo basobola okukola mu fast food company era namwe mwetaagibwa omusale miliyoni 1.7 kale noonyako ku noti 7 nkaaga 25 oba noti 7 mukaaga 5 Calvin Kayanja buli tribe emu yefuula special ku ndala efuna ebizibu olaba Obote lwaki Abaganda yatukuba kwefuula special Obote najja n'atuwutula nga Abaganda tetugambwako tulowooza Uganda yaffe bagenda oli prime minister yalina obuyinza nti ate nedda Beni kiwanuka Abaganda abagamba bannange ebintu bye musaba tebisoboka federo tesoboka mbunedda Beni kiwanuka mubi Obote n'atukuba because of thinking that we are very special. So let us read the law. Ngache natandikiddeko nti bobango ina dual citizenship toso abera minister mu Uganda amateeka bwe gagamba. My brother, that's the law. Bwoba ino obutuuze obwensi endala you can't be a minister. Because otuula mu cabinet ewali ebyama by'eggwanga you are exposed to intelligence briefings. Kati oyagala kukola bya Isiraeli byekola. Omuyisiraeli n'abanga ate mu Isiraeli ate eri Muwarabu ate aketera Isiraeli. So temukola bintu bya Isiraeli wano. Kuba nti muli ba Isiraeli ate muli ba Warabu ate muketera. Julia Keni ogamba otya Keni ebintu ebisinga okunyiza President Museveni nyina ne video nagikoze gwe kasitokera ngo ine ekintu ky'omwagalako naye n'omulaga mbu oyina leverage oyina ky'omukwasizaako naye baba bakuwaana nti ne wobeera gwe yamunaaza nga gwe yamukuza naye nga oyina ky'omulaga mbu you have leverage oyina enkwaso ne bwoba okakasota tasobola kusembeza abantu bamugamba wano kone Bokadaga ne bamugamba oyo yasalawo ye mama Busoga nagamba mugambye ekyo oyo toyina mugoba tosobola kasito omulaga nti yesi yakuwa favor wabula agikuwa olw'okuba omutaddeko ekinyiga tosobola ate kasoleta tribalism n'oleeta ebyo ebya gender n'oleeta ebyamawanga tukirabyeko ne wano ku bwa speaker abadde bagamba NRM ebbanga lyonna speaker abadde musajja ng'omukazi ye gundi babaddewo gender balance oba nga speaker wabeera omukazi deputy abeera musajja n'abagamba mwakiwandiika olwaki mwagala okuleeta okwawulayawula mu gender ojjukira statement ye fenga abaganda tayagala muntu yeesukkulumya ng'alina ekintu kyamusaba gwe jangu nga gwe era mistake mwami Gashumba gye yasinza okukola yeyokuga actually ne Dr. Muganga yeyokuyimirira nga bagamba mbu bamurejectinze olw'okuba munyarwanda ffe batusosola kasa yakozeyo mistake yawedde and actually gye binaggwera statement za simanya M23 mwandiraba M23 inga last year basa moninga ambassador wa European Union owe Rwanda achiika ku European Union nga banenya Rwanda okusupportinga M23 e Congo mwami Kagame yeye mukwewozaako yagamba abo bali Uganda aba M23 bali Uganda kati abakulire Uganda abanyarwanda bwavayo n'agamba mugenda kulaba ku M23 e Uganda kitegeeza ali mu kona stamp mu kya President Kagame kati bino byonna gye binaggwera onambuulira Uncle Junior. No, but I think Muganga taina buzibu because by the time I think we bamulondera oba yali mu process ya ku cancellinga buli obutuuze bwagali amawanga. So if Muganga said and is doing it that ali mu cancellinga citizenship zagali amawanga lwaki atemba mu musula
because it's not Muganga only with that problem. Wabaddewo n'abalala balinga babiri basatu adde balina obutuuze bw'amawanga amalala. So Vice Chancellor Muganga okumugaana mu kakiiko ka vetting ku parliament kyewuunyisa unless akakiiko katugamba with evidence nti process ya cancellation tannagitandika oba akakiiko kekwa Uncle Junior bwe kyabadde nti Dr. Muganga mu kakiiko yalazeeyo nti alina obutuuze bwansi 2 eye Canada n'eye Rwanda era n'abalaga ne process ya renunciation eye Canada kati ekyokubeera n'obutuuze bwe Rwanda teyakyogerako mu kakiiko. Actually baakimubuuza n'okukimubuuza nti olina obutuuze bwe Rwanda n'agamba nedda, ne bamugamba okakasa n'agamba nedda. Kati nannyonnyola bulungi ebintu bye abantu bonna ne bamusiima kubanga ali competent, musajja mulungi, has no problem. Kati aba amaliriza nga bayisa ne motion emuyisa Deputy Speaker Tayebwa najjayo fayiro n'agamba ng'ate wano mwaka bweguti wafuna obutuuze bwe Rwanda tulage ku renunciation certificate ey'obutuuze bwe Rwanda kubanga ogambe toli mutuuze waayo ate wano obulina ne zino passport yino national ID copies zonna nga azirina. Kati nga ye Dr. Muganga ayimirira ku kimu agamba sibulina passport nazizaayo ne ID nagizayo n'okugwako byaggwako. Kati ne bamugamba mu mateeka ebyo ebintu okugwako tekitegeeza nti oba tokyali mutuuze. Nedda mu mateeka g'e Rwanda omuntu okusizinga okubeera Rwandan citizen oyina okubeera nga wagenda n'osaba mu buwandiike n'ofuna renunciation certificate ne bamubuuza ogirina ng'agamba tagirina ate si Munyarwanda. Ne bamugamba oli Munyarwanda bino byonna ebintu gwe tulage renounce ne bamusomera n'amateeka g'e Rwanda. Kati ekyo kye kyaleeta obuzibu ne bafuna okkaaya naawo ne bagenda ne bakuba akalulu security ballot akalulu ne kavaayo nga kalaga bonna abasinga bagamba tabeera. Awo speaker we yasinzira n'agamba omuntu afulume. Kati mu kufuluma we wali field eyo nti yali amaliriza byonna Thomas Tayebwa n'aleeta ekyo. Then mugana wange nsooka okwebaza for that insight. If oba wekibanga kyali bwe kityo nga bw'okyogera Speaker Tayebwa talina musango because na oyina okuddayo okemabega ani yaleeta fayiro eyo eraga nti Munyarwanda. Ekyokubiri bandi kintu kitono nnyo kuba ffenna tuli bannayuganda ate Mami Muganga musajja mulungi nnyo, is a very good man, is competent, quite educated. Sagala nnyo tukozesa history w'abantu okuba mmebifo. Kakati twandikoze bwe tuti sebo Honorable Tayebwa weebale nnyo okukitegeera nti Munyarwanda teya cancellinga citizenship ye ya Rwanda. Kati nga bwe tukitegedde, let us give the man time to cancel that citizen ye Rwanda. Although simanyi naye Tayebwa wabeerera omutuufu amateeka gayinza okuba gagamba ku olwo otegera tasobola yitamu. Okay, mu vetting yali tasobola yitamu. So Tayebwa is right nti requirements yali taziina, but mu mutima omulungi, in good faith, okay, let us bend the law. Omusajja bamuleke akansolinge ye Rwanda yali afuna byaki nabo bakusobera. But Junior oyogedde nti kiyinza okubeera kyawo nedda process bonna ne bali abalala kuba baali bataano kwaliko Calvin Echedu. Calvin Echedu oyo baali bagamba nti alina obutuuze bwa America wabula bagendo bakinoonyereza buli wamu ne bagenda ne kwembase kubanga abantu bano be baali bawadde obwa minister omukulu bamuyita clerk to parliament gwe bayita Adolf Mwesigi
yali yasaba Ministry ya Internal Affairs abantu bano bonna be bali bawadde obwa minister ebafulumyeko report ku bye bamanyiko n'asaba security organs zonna zibafulumyeko report zibabamanyiko n'asaba URA ebafulumyeko report zibabamanyiko ku misolo ba defaulters obachi ne basaba ne Interpol kwegamba basaba organs ezo zonna zibafulumyeko report kati gwogenda okujja okuvetinga nga bakuyinako file kati Adolf Mwesigye agamba Minister of Internal Affairs ye yaleeta ebyo byonna ebikwata ku muganga nga mulimu n'obutuuze bwawa bwe Rwanda kati ne Calvin Echedu ye mu kumunoonyerezaako bakizuula nga alina travel documents eza America nenga ate talina butuuze bwa America oyo n'ayitawo waliwo abantu nga Musherule oyo yali ayina double citizen duo nga ayina obwa Uganda n'obwa America naye nga atandiseeko ng'alaga process nti already abadde atandise jjukira abantu bano mu kubawa obwa minister nze edda nali mmanyi mbu oba omanyi oba omwaka nga gumwe emabega oba omwezi oba biki n'ekyo nategedde nga njogeddeko kuba nayogeddeko ne kuba ministers nga basatu be bapointi nti baba tebamanyi ne mbagamba mukakasa oba tomanyi nti amawulire gakugwako bugwi kati kitegeeza we bakuappointinga ng'obadde olina dual citizenship ate nga bagenda kuvetinga in a week oba tonnaba kukola renunciation kati bakuwaamu obudde obwo mweyo week kasootwalayo empapula eziraga nti obadde obitandiseeko they give you that benefit of doubt kati abasinga ku bo baali batandiseeko bw'otunuulira Tana ye yali talina na butuuze bonna ye just baali boogera boogezi naye agenda okuleeta ebintu bye byonna ebimukwatako oyo omusajja omuyindi ow'ettororo nga ye talina yadde nga Munnayuganda oyo naye n'ayita kwaliko Adonia Ayebaale we naye era alina obutuuze bwa nsi bbiri naye agenda otuuka mu vetting ng'already alaga nti abadde atandise okulinaunsinga bw'ensi endala kati ono ekyasinga okumugjamu naye kennyini yagenda mu vetting ng'ata alaga nti abadde atandise okukola renunciation ku bw'e Canada which is okay nga nakyo kifaanana n'ekyabali wabula mu ripooti ye nga mulimu obutuuze obulala obw'e Rwanda ate nga abwegaana that was the only problem n'ekino ekya process newe kitaba kya budde obwo kubanga bano bonna bashatis tebannaba ku renouncinga naye baalaga nti bali mu kikolako bwekyo bwe kyali Uncle Junior muganda wange kati bwe tugenda ku mateeka if we follow the law Tayebwa is right the deputy speaker yali mutuufu era kati abavuma deputy speaker bamuvumira mu bukyamu because his right for him is following the law okay but mu buntu bulamu okay kale mu humanity bambi muganga minister bambi bamuleke ne buno obutuuze bw'e Rwanda abudinausinge Junior bino si bya humanity lwakuba kale nze oyo omusajja mumanyi personally abeera wano waffe seeta lwakuba nti n'abaana be tukuze nabo ba Bruno bamakyabire naye bonna bonna baclaiminga tugenda tuddayo ewaffe Rwanda tukuze nabo ebbanga lyonna nebo bulijjo batugamba ekintu kimu ewaabwe Rwanda kyokka ng'ate babeera wano waffe seeta muggwafu era awe waabwe naye beefaana ebyalina kituufu waabwe naye obuzibu bwabwe nti baatuuka ekiseera bano ba Bruno ne batugamba bo bagenda taata waabwe yabagambye Uganda tebasobola kuddayo waabwe Rwanda ate ne Uganda bisobola obbafuulira taata waabwe n'abafunira e Canada era essaawa zino bonna abaana be bonna bali Canada okitegeera lwakuba nti kati bano b'obuzibu bwe tugenze tufuna nga bannansi bannayuganda ffe tuli banafu nnyo nti omuntu ava eri n'ayagala atwale ekyammwe ku sympathy tugoberere mateeka tuleme kuteekamu bino byakusaasira tulwokuba twebanyi kati bano nze bamanyi era sibalinaako buzibu babaveetinze sibalinaako buzibu naye tetukozesa sympathy olwokuba tukuze nammwe tubadde nammwe ng'ate you people you don't value us nga tubadde nammwe all along